الحمد لله رب العالمين الذي لا إله غيره تفرد بأسمائه وصفاته خلقنا ورزقنا ولم يتركنا سدى بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ثم أصلي وأسلم على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم صل عليه وبارك له وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abooluganda amatenda amalungi ga Allah oyo gwe tugatenda yoyo mwennyini agagwanidde olw'ebintu bingi byatukolera naye mu byo okuwanvuyamuuko ku ajali yaffe naluno olunaku nalwo ne lubeera mu nnaku zetuwangaddeko ku nsi. Tumutendereza era tumwawule, ate bwe tuba tumusinza tumusinze nga tetumugattako kirala kyonna. Ababaka ba Allah bangi be yatuma okujja okututegeeza amakulu g'ensonga eyo, okumusinza owatali kumugattako kintu kyonna. Tusaba Allah abawe abateekeko ekisa ebyengera wamu n'emirembe. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye mubaka nanyini kiseera, ye nanyini kiseera kino kyetuliko, kubanga yajja ate bwe yajja n'agamba nti yasembayo, la nabiya ba'dahu, tewaliiwo nabbi yenna agenda kujja luvanyuma lwe. Ekiseera kye tutamanyi kibulayo ekiyama okutuuka, ekyo ekiseera kyonna okuva lwe yajja, ekiseera kino kyonna kijye, tuli mu mulembe gwe. Yatulungamya mu bintu bingi nnyo, ate era omulimu gwe ogwamuleeta okukola yagukola n'agutuukiriza bulungi, ate mu bbanga ettono ennyo, mu bbanga lya myaka 23 omulimu gwajjula. Ab'ebitiibwa abampuliriza, nina essanyu lingi nate okubeera nga ndi mu kifo kino, mu ngeri y'okubeera nga mbatuusaako ebimu ku ebyo bye tuteekeddwa okumanya. Nja kwebaza Thuraya obuvunaanyizibwa bwesitudde n'omulimu gweriko gwekola ogutali mwangu. Mu bbanga Thuraya lye yakamala mu nsiike mu kusomesa abaddu ba Allah eddiini yaabwe, etambulidde ku supiidi y'amaanyi.
ate era mu bbanga lino nebanga etugasizza nnyo naddala ku mulembe guno gwa tekinologi, engeri gye guli nti mulembe mupya, mulembe muzungu, naye Thuraya ekoleddemu omulimu gwayo. Bwenzira mu kwebaza Thuraya nyinza okulwawo nesisomesa nakusomesa, naye nga ngenda okusomesa nammwe kansooka embeebase. Obudde bwe muwaddeyo okujja okubeera wano nga kusoma kwereere kwe kuliwo, abantu abali mu myaka gyaffe, kuba kati wano ndaba ffenna tuli mu myaka mito mivubuka, abantu abali mu myaka gyaffe ekiri ebweru eyo banoonya bifo by'amasanyu ebinaabasingira okubeera nga bibasanyusa, nga tebawuddeemu abaffe ebyokukuza ennaku zino zebakuza byabwe bibakwatako oba tebibakwatako, bo banoonya nye bagenda kusanyukira. Naye bwe mubanga mmwe musazeewo okukuŋŋwanira wano ku kuyiga eddiini yaffe, kirungi nnyo, kizaamu amaanyi n'essuubi. Ab'ebitiibwa omusomo amannya baagala nze dda, Hussein Twayibu Mutambala, nze ndi mu maaso gammwe, ng'omusomo gwenjagalo okutuusa gye muli wujubul iltizaamu, kitugwanidde ate nga kitukakatako bukakasi okwekwata n'okunywerera fil islaami, okunywerera mu busiraamu. Omutwe gugamba wujubul iltizaamu, kitugwanidde ate nga kitukakatako bukakasi, al iltizaamu fil islaami, okunywerera mu busiraamu. Eddiini eno busiraamu, abooluganda, yeddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yalalika n'agikakasa ku bantu bonna, owatali kwawulamu ti abantu gundi be bagigwanidde ogibaamu okuleka abantu gundi. Era eddiini ne busiraamu yenkola ashamil, yenkola eyajja nebuna obwetaavu bw'omuntu wonna bwe buli. Tolina ogenda kusanga bwetaavu bwa muntu we buli okujja kusangayo obusiraamu nga gye buli, nga bwakusookayo dda okubeerako n'engeri gye bukuluŋŋamyamu. Omuntu mwetaavu nnyo ku biki by'alina okukola, naki kyalina okubeera ku saidi ya Mukama Katonda we. Ojja kusanga obusiraamu nga gye buli bwakuluŋŋamya dda, kyolina okukola ne kyolina okubeera ku saidi ya Mukama Katonda wo. Mu ngeri emu omuntu mwetaavu nnyo ku kumanya, ku kubeera butya bwagenda okubeera ne bantu banne, mwetaavu okumanya butya bwagenda okubeera ne bakadde be, mwetaavu okumanya butya bwagenda okubeera ne baganda be, omuntu mwetaavu okumanya butya bwalina okweyisa ne balirwana be,
omuntu mwetaavu okumanya butya bwalina okuweyisa ne bantu banne. Ojja kusanga ngaobusiraamu bwakusookayo dda bwakulungamya dda biki byotekeddwa okukolera oba biki byotekeddwa okukola okubalansinga embeera eyo. Omuntu mwetaavu okuwasa, omuntu mwetaavu okuwasa n'okuzaala n'okubeerako ne famire. Al islaamu lam tagafar, obusiraamu tebugayalangako min tilka nahiya, ku saidi eyo. Omuntu mwetaavu okunoonya ku ssente era okubeerawo. Ebanjigiriza nkyamu nnyo okugamba omuntu nti nno temunoonya ssente, ebyokunoonya ssente bibamalira budde, tuyina okubeerawo. Era ensomesa ngivumirira omuntu okuddawoga nti mwezi byokunoonya ssente, munoonya ssente mumubiveeko, banabirawo batya ku nsi nga bwetambula. Kati obusiraamu bwatunulayo dda mu kunoonya kw'omuntu ssente ne bukulungamya ozinoonya otya era ozifuna otya. Kakati kyekugamba nti al islaamu huwa nidhamun shamil ala hayati linsani min jawanibi hayati linsani. Obusiraamu ye nidhamu ebuna buli kanyomero ka bulamu bw'omuntu, obusiraamu gyebuli. Kati twesiimye nnyo ffe abalangirira ku lulimi lwaffe, kyetwayisa ku lulimi lwaffe ne tukinyweza ne mu mutima gwaffe, ne tugamba nti la ilaha illa Allah, amakulu ne tuyingira obusiraamu. Teriyo agenda kwesiima mu bulamu buno obw'ensi, era teriyo agenda kwesiima mu bulamu obw'enkya nga si musiraamu. Ekyo nkiddamu. Teriyo agenda kwesiima kuwangaala bulungi mu bulamu buno obw'ensi, era teriyo agenda kubeera bulungi mu bulamu buli obw'enkya nga si musiraamu. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero tagenda kukkiriza yenna alijja n'omulimu gwonna naye nga teyagukolera wansi wa busiraamu, teyagukolera ku njigiriza ya busiraamu, tagenda kukkiriza. Aya eno tewali atagimanyi ti waman yabtaghi ghaira lislami diina, waman yabtaghi ghaira lislami diina, omuntu yenna anoonya ekirala ekitali busiraamu, gwe n'oyagala ogifuula eddiini yo, n'oyagala ogifuula enkola yo, falan yukbala minhu, tebagenda kukkiriza, tebagenda kukkiriza kyonna kyogenda kujja nakyo. Kati twesiimye okubeera nga tuli basiraamu. Kyetulina okukola kwe kusala amagezi butya bwe tuyinza okumalako olwokaano luno olw'ensi nga naffe tukyali basiraamu. Kyekyokka kyetulina okukola, tumazeeko tutya obulamu bwaffe buno obw'ensi nga naffe obusiraamu tukyabulina, owamu n'okubeera nga tuwangaalira mu mbeera etusoomooza etwagaza okuta obusiraamu, tuwangaalira mu mbeera etusoomooza etwagaza okuta obusiraamu, so nga ate twasooka ne tubufuna, twasoose ne tubufuna,
era kati tuli basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala okusaba kwe yatuteera mu suratul Fatiha gye tusoma olunaku emirundi egisukka 17. Omuntu agisoma emirundi 17 olunaku yoyo aba asaala eswala za faraba zokka nga tasaala sunna, nga ye ebyokusaalasaala byamutama, asaalako faraba zokka, agisoma emirundi 17 olunaku. Naye gwagattako sunna simanyi mirundi gyogisoma lunaku. Naye ekyokusaba Allah kye yatulonderawo kyetuteekeddwa okubeera nga kyetusaba ennyo tukifune. Yatulonderawo kyetusaba kiri kimu, ate nga athmanul ghaya kyekisinga okubeera ekikulu ennyo senga tunaaba tukifunye. Yagamba nti ihdina sirata almustaqim, kyetusaba ihdina sirata almustaqim. Wa maana lihidaya huna maanahu thabbitina. Amakulu ga hidaya wano waliwo abamu abavunula aya eyo ne baginzivunulira bubi nga bagamba nti ihdina sirata almustaqim, tulungamye eri ekkubo eggolokofu. Tosobola kubeera nga owulidde omwanzinyina gati hayya ala swala noleka emirimu gyo nogenda ofuna wuzu notambula nogenda ku muzikiti noyimirira mu kibula nogati Allahu akbar, era nga tonna bakulungama. Kweli oba tonna bakulungama oba walungamye dda? Kati bwoba walungamye dda lwaki tugamba ihdina sirata almustaqim? Amakulu ga hidaya wano tusaba Allah tunywereze wano wetuli, tuba tumusaba ayi Allah tunywereze wano tusobole okumalako oluwalo luno nga naffe tuli ku nkola eno. Tusaba emirundi egisukka 17, tusaba Allah atutte nga tuli basiraamu. Kati nkugamba nti nno kyetwateeba Allah kye yatuteebya ne tulondawo okubeera abasiraamu kikulu nnyo mu buwangaazi bwaffe, era tulina okukaabirako oba tulina okukola ekisoboka kyonna mu bulungi bannaffe abatannaba kubeera nga basiraamu balengere obusiraamu babufune. Nsuubira nti Thuraya kyekirimu ku bigendererwa byabwe. Abasiraamu abali mu busiraamu bayiga obusiraamu bwabwe babunywereremu, ate abatali basiraamu nabo balina okulagwa nti puliisi obulungi buli mu busiraamu, obulungamu buli mu busiraamu, okwesiima kuli mu busiraamu. Nabbi wa Allah omulongoofu yagamba batabani be, ne batabani be yagamba nabo balongoofu. Nabbi oyo yagamba batabani nagamba nti ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-diina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Batabani, inna Allaha astafa lakum ad-diina, mazima Mukama Katonda waffe atulondeddewo n'atwawulirawo eddiini gye tuteekeddwa okubaamu. N'agamba nti fala tamutunna, okufa tekubatuukangako illa wa antum muslimun, okujjako kugenda okubatuukako nga nammwe muli basiraamu. Oyo nabbi wa Allah mulamba
yagamba batabani be, ani asobola okumbulira nabbi ki oyo era batabani be bebaliwaabo? Nabbi Yakubu alayhi salamu? Nedda. Nabbi Ibrahimu alayhi salamu ng'agamba batabani be baani? Ng'agamba batabani be babiri, Ismail ne Ishaaka. Naawe kamuleete, nabbi wa Allah yakula emyaka n'alwala n'abeera ku ndiri. Bw'abeera ku ndiri olumbe ne lutandika okumubala embiriizi wamma ne lumuluma, naye mu bintu byeyasaalirwa ennyo ng'alaba asemberedde okuva ku nsi era byeyayagala asigemu, kyeyayagala kireke mu baana, yayita abaana be n'abatuuza n'ababuuza, ma ta'buduuna min ba'di, bannange nze ngenda kufa, mpulira amaanyi gampedde, naye njagala mumbuulire, ma ta'buduuna min ba'di, mugenda kusinza ki nga nze nfudde? Abaana bonna bamugamba, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaaka ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Njagadde mu kigambo muslimun, wa nahnu lahu muslimun. Taata n'aweweera n'awulira ng'ekkonda ku mutima ndimuwedde, anaalye kasita abaana bakkiriza tebagenda kuba basiraamu. Ng'olowooza lwaki nabbi oyo mu bulumi bonna bwe yalaba kyasaalirwa ennyo, kyayagala abaana be baleme kigayalirira, lwaki yalaba kubeera nga ayagala kubajjako bweyamu babeere basiraamu? Kati gwe nno taata ali wano, funa ekyokulabirako n'ekyokuyiga ng'okijja ku nabbi oyo. Olina abaana bo bazadde 6, 7, 8, 10, amaanyi gagenda gakuggwa naawe okkiriza nti gagenda ganzigwa. Bannange njala mukkirize nti waliwo lwe tukkiriza nti amaanyi gagenda gatuggwa, ng'ebyokulya bye wali olya babikuggyako, gwe nga lwaki tokkiriza? Eno emmere togirya ng'okkiriza nti kati bagenda bansala banfunza. Taata kasita otuuka mu mbeera eyo, bino ebyokutukuŋŋwanya otubuulire fitina ze wayingiramu ng'ogula ekibanja bwe tuli n'abantu abaali batakwagala, otandike n'okuleeta balirwana abaffe sayidi eri ne sayidi eno, mubegendereze, otubuulire ebyo ng'abaana baabwe tukuze nabo betuzanye nabo omupiira. Lwaki otulekera fitina gyewakuliramu era otuuka okufa nga tutambule mu fitina eyo? Ebyo tebikyakola, wabula kutuuza otugambe, bannange njagala mubeere basiraamu, mbawangaliza mu ddiini busiraamu, mufube okufa nga mufube nnyo okulaba nga okufa kubatuukako nga nammwe muli basiraamu. Kyekyebbeeyi, kyekirungi, kyetusaanidde okubeera nga tweyagaliza, twagalize n'abaana baffe. Ne bwonafuna ebintu ebingi ebifaanana bitya, ne bwonatuuka ku mu bifo ebyebbeeyi wano byetumanyi mu nsi, kutuuka ku bwa memba paliamenti, okutuuka nga gwe ovunanyizibwa ku kino, okutuuka okuba nga gwe oli kansala mu kino, okutuuka okuba nga oli minisita mu kino, poliisi ojja kubikola biggweyo, naye bw'otaba musiraamu osaliddwa. Bw'otaba musiraamu osaliddwa. Kankubuulire,
nabbi yusufu alaihi salam tewali kitiibwa kyatafuna, tewali kitiibwa kyatatuukako, tewali irimu mu irimu gye eyaliwo gyatamanya, okusinziira ku gyenvuddewe gye yagenda afa, gye yagenda ayita nabbi yusufu. Sijja kudda mu kyafaayo kye kiwanvu, naye yayita mu bintu bingi n'agenda ng'alinnya amadaala ate mpola paka bwe yatuuka ku kitiibwa ekisemberayo ddala mu bitiibwa by'ensi, kuba na bwakabaka. Ate era ku saidi ya Allah n'afuna ekitiibwa ekisemberayo ddala mu bitiibwa byonna, kuba nabbi ku nsi kuno. Naye byonna bwabitunuulira obwakabaka bwabadde nabwo obw'okunsi n'obwannabbi bwalina ku saidi ya Allah, bwe yali essuula bwe yali eggwako swati yusufu yagamba nti rabbi kad ataitani min almuluk, ayi mukama katonda tewali kyesirabye mu bwakabaka, ompadde ku bwakabaka nenneeyagala. Ekirala wa allamtani min tawili lahadith, ate onjigiriza irimu ey'omulembe ennyo ey'okulootolola endooto, irimu y'amaanyi eyo. N'amugamba nti fatira samawati wal ard, gwe yatandikawo eggulu n'ensi, nkusaba tawaffani muslima. Kola ki? Gwe yatandikawo eggulu n'ensi, nkusaba. Kuba ebyo byonna byonna sijja kulaba nti nali mbaddeko n'ebintu bwe sifuna kino. Tawaffani muslima, nzita nga ndi muki? Nzita nga ndi musiraamu. Gwe nkugamba yali nabbi, ate gwe nkugamba yali kabaka wa nsi eno. Ebitiibwa byonna byonna yabiraba, n'engeri gye bamuwembejjamu, gye beera ekkubo ng'anaakyala, ne bamuwerera ekkubo, ne bayimirira ku nguudo, ne bakola batya, byonna yabiraba, byonna yabiraba. Naye yagenda okulaba nga tebirina kyebizitowa bw'atafuna kino, bw'atafuna kino nga tebirina kyebizitowa. N'asaba Allah naga nti fatira samawati wal ard, gwe watandikawo eggulu n'ensi, tawaffani muslima, nkusaba onzite ng'onzita ndi musiraamu. Wa alhiqni bisalihin, ate onsisinkanye n'abantu abalongoofu abalongoosa emirimu gyabwe. Kakati wano weŋŋambira nti nno alasna fi hajatin maasa, mulowooza tetuli mu bwetaavu nnyo bwakulaba butya bwe tuyinza okumalako oluwalo lwaffe luno nga tuli basiraamu? Tetuli mu bwetaavu. Okusooka ekisooka twakifuna alhamdulillah, abantu bakyakaluubiriddwa okubeera abasiraamu, owamu n'okulaba ng'olaba basajja bagezi, awamu n'okulaba nga bakugu bayiya, naye bakyaganya okulaba obusiraamu nti yeddiini. Gwe tulaba nti n'obulimba kati obuliwo, bamutta ne bamukomerera ku musalaba ne bamuziika ne bakola batya, obulimba obw'enkuku nalwo obuli awo, abantu bangi bakyaganya okulaba nga obwo bulimba. Abantu bangi bakyaganya okulaba nti obwo bulimba. Gwe batta si yeye, battamu mulala. Oli nabbi wa Allah, Allah yamutaasa. Okumanya nga shaitani mbi nnyo, bw'eba ezimbye ku muntu akayumba ekamuzimbirako ddala, twandibadde tugamba nti nno nga bwe bagamba okusinziira ku ndowooza yaabwe nti Yesu Katonda mwennyini, okusinziira ku ndowooza yaabwe nga bwe bagamba nti Katonda yennyini,
kati ku kino ekyokugamba nti nno bamutta n'obutamutta kiki ekiyinza okunywezawo obwa katonda bwe? Ku kugamba nti bamutta oba tebamutta kiki ekiyinza okunyweza nti ddala mutuufu nti ddala katonda? Ekyandibadde kiyinza okunyweza obulimba bwabwe buli obunene kyakugamba nti tebasobola kumutta naawe oli katonda mulamba, bamutta batya? Naye oba shaitaani ebabuliisa ddala ne watabeerawo wadde kebafunamuko akatuufu, bamuteekako ekigambo ekinene nti katonda, ate wano Qur'ani egamba tebamutta, ate waga nti bamutta. Ate n'olunaku lwe bamutta lunaku ne lubeera guudu lulungi nnyo ku mwagalwa bwabwe, lunaku luli guudu lulungi nnyo. Kati nkugamba nti bannange obuluŋŋamu bw'okubeera omusiraamu Allah akuwa buwi, Allah akuwa buwi n'obeera musiraamu. Formula gyentera okukubira abantu okulaga nti Allah ffe aba atwagadde nnyo okubeera abasiraamu, ntera okubagamba nti nno okuva Nabbi Muhammad lwe yaleeta eddiini eno obusiraamu, senga oba ogenza obala bajjajjaabo paka kati wano booli bajjajja bandibadde bajjajja bawera 20 mu myaka 1400 nga buli jjajja awangadde emyaka 89 ojja kulaba nga bajjajja bawera 20. Naye kwaba abiri senga mba nkugamba nti tambulamuko ng'omuganda bw'atambula, otugambe nti gwe gundi muzzukulu wa gundi oyinza kummenyera bajjajjaabo bameka abasiraamu, ojja kulaba nga abasinga obungi muffe obusiraamu butandikidde ku bataata baffe, obusiraamu ffe tugwetandikidde, obusiraamu butandikidde ku bajjajja baffe omu jjajja omu. Bali bonna 18 n'omusanvu baaliriddawo okuba abasiraamu. Allah yayagala gwe, Allah yayagala ffe. Kati bw'abanga yatwagala, omusomo gwange guli nti tusaze magezi ki okwekuumira ku busiraamu, okulaba nga tubuwangaliramu tubufiiremu. Amagezi gatuuka dda, baseeka baffe ekiseera kyatuuka dda okutubuulira ku magezi ago. Twenywereza tutya mu busiraamu muno? Kiseera kyatuuka dda, kubanga abalabe b'obusiraamu bajjeeyo enjala ku kulwanyisa obusiraamu n'okulaba nga obusiraamu busigala kifulukwa nga tebukyalina bagoberezi. Kye baagala abalabe b'obusiraamu baagala nnyo okulaba nga obusiraamu bufuuse kifulukwa, tebukyalina bagoberezi. Basaza amagezi gonna okulaba nga abasiraamu bava mu busiraamu. Kibasanyusa nnyo okulaba nga gwe mutabani wa gundi omusiraamu olangiridde nti obivuddemu. Bakyagala nnyo, basaza amagezi okuteekawo ebisikiriza, batwagaza emirimu. Woba ovudde mu busiraamu eriyo emirimu gye bakugamba nti bwobuvaamu tukuwa kino, ate nga mu butuufu obwavu bwetuli bubi. Abantu abo batusuubiza ebintu bingi, batutaddeko abakowooze baabwe. Abakowooze baabwe abo nga babasasula, bayimiridde ku makubo, bayimiridde mu buli kasitensenyi, bayimiridde mu masaŋŋanzira g'amakubo. Tosobola kubeera ng'otambula bigere oba otambulira ku piki oba ku kagaali oba mu motoka okujjako nga bakukasukira
ekigambo afasali ogende nakyo akwagala lyekubo bwe bulamu akwagala abakoowoze baabwe abo batwetoolodde buli kanyomero batulumbye ku mirimu tewali gyokolera okujjako nga bajja n'obutabo bwabwe bakuyita abantu baffe betulesa awaka tugende ffe tubanonyeze muwogo era oba wakavayo basonze babakongona abeeno yefe abatume ba Yesu era lazima babalumbe okumanya nga babulabe nnyo be batuvumirira obutazaala bangi tozaala baana bangi banakulema kuweerera fe abasiraamu netugamba nti fe obusiraamu butugamba tuwase bana kati bwomala okubawasa nozaalayo abaana bozadde ate nga bagamba batuwe tubakuweererere mwaŋŋanya obbazaala kati ate mbazadde ti ate tuwe tubakuweererere leeta tubakuweererere abange kiki kye batwagaza kati abalabe b'obusiraamu batwetoolodde baagala eddiini enereme kubeeramu omuntu agamba nti allah lyessanyu lyabwe kyembuuza mata yablugu lbunyanu tamamahu in kunta tabnihi wa gairuka yahdum mata yablugu lbunyanu tamamahu ekizimbe kinatuuka dikoolo puleeti tunakituusa dikoolo puleeti in kunta tabnihi bwobanga okizimba wa gairuka yahdum ate munno omulala ajja nakikuzimbulula abasiraamu tukola daawa twagala abantu bayingire mu busiraamu ate betuyingiza mu busiraamu ate eriyo abatuva emabega abagamba nti mubiveemu tunatuuka ddi kati kyatuuka dda ekiseera kyatuuka dda okusooka okunyweza ababuyingidde gwe mulimu gwa furaya gwekola olwedde abakuyingidde basooke bakunywereremu weewaawo twagala bayingira obusiraamu naye bano abayingidde obusiraamu waliwo enteekateeka ebakunywezaamu oba babuyingira nga babufulumamu tunatuuka dikola puleeti omwogezi kyagamba nti mata yablugu lbunyana tamamahu ekizimbe kinatuuka dikola puleeti inkunta tabnihi wa gairuka yahdum ozimba omulala azimbulula kinajjula ddi kati nno waliwo amakubo ngenjagala okubawa senga naba tugakozesezza bagayita wasailu thibat amakubo ag'okunywerera fi diinillahi okunywerera mu ddiini eno eddiini ya Allah bwoba owandiika gamba wasailu thabat amakubo g'okunywerera omusomo gwange nzize okubategeeza nti tuteekeddwa okunywerera mu ddiini eno eddiini busiraamu tuleme kugivaamu naye kinatuukirira tutya nga abalabe bajjeeyo enjala kinatuukirira tutya nga abalabe bajjeeyo buli kasikiriza konna mulaba amasinzizo gaabwe bagataddemu buli ekivuga kyonna ekyomulembe baagala okuteebya baagala tageti yaabwe emiti abantu bano abavubuka bano banyumirwa nyo ebintu ebyo babasike babataddemu sente babasuubiza emirimu bwokolako oti noweeranga nti oli mutabani wa muwalimu naye nze nalabye ekitangaala navuddeyo oli mutabani wa muwalimu ate gwe bakwagala nnyo ndi mutabani wa haji
omanyi bo tebawula haji na seeka na muwalimu tebawula balabanga bonna bakitalo nnyo mu ddiini. nze ndi mutabani wa haji bwe jangu sigaza erinnya lyo bazibu nnyo tebakujjako linnya lyo sigaza erinnya lyo tolyejjako gwe pasita gundi ng'oli walinnya eryo. kati tuli mu bulabe bw'amaanyi nnyo bagudde ku bannyinaffe abawala. Allahu akbar. ate ekiri mu bawala kyayitiridde weewaawo ate tukaaba ekiri mu balenzi. bw'oba okaabira abalenzi osooka n'okaabyako limu nga lyeriturukuka amaziga, naye ate bw'okyusa nodda mu bawala kati gonna ogakaaba abiri. Mungu newakuwayo eryokusatu nayo likaaba. ekiri mu bawala kiyitirivu nnyo. abasomesa b'eddiini eno busiraamu tuba tuli mu maziga tukaaba tugenda kukola tutya. era bino ebintu bino bibanga biri bwe biti wanahnu baina adhhariha nga naffe eduniya tukyali kungulu kwayo. Allah tugenda kumwanukula tutya. temwatuusa bubaka temwatuusa bubaka nammwe mwasirika. Allah yakwata endagaano yajja endagaano ku bannanyini erimu mwabali wano ababaseeka mugimanye. Allah yatujjako dda endagaano nti latubayinunahu linnasi wala taktumunahu. bannange erimu eyo mulina kugibuulira abantu wala taktumunahu. temugikola ki? temugikweka. kati olwaleero obuzibu bwe tulina abaana batuvuddemu nnyo mu ddiini olw'ebisikiriza by'abalabe b'obusiraamu bye bataddewo. basale bataddewo nyingi nnyo. basale ayagala okusoma basale nyingi ate nga mutuufu obwavu abantu baluma abasiraamu. kati babakozesa endagaano balina kukola kino nakino nakino nakino. ennaku zino mba wali enakasero waliwo muganda wange muvuuka musiraamu yatuula ebibuuzo ebyasinbyafo bino ebyakadda yafunamu 17 yabiyita bulungi yafuna 17 naye yakutuka anoonya obuyambi obumwongerayo bubuze. olwajjo yaŋŋambye abadde anyoonya nga sandaba awajjo yaŋŋambye tyalina essomero lyeyagenzeeko lyakkiriza okumuwa basale asome sayansi kubanga zayagala. goolo ye ayagala kusoma sayansi ezo zayagala. naye bamugambye nti nno waliwo misa ayiningeri yakiyogeddemu nekituukamu naye nga yabadde ategeeza misa. waliwo misa ebeerawo buli lwakuna ebeera kompalizale mulina okgenda ogisoma teeka mu ligament tebamuwadde nempapula bamulagambye nti emisa ebeerawo olwokuna teeka naye nga bamuwadde basale bwabakkiriza ajja mbuuza nakulinze ompabulemu ku kino. naye nga senior 5 yatandika basenior 5 batandika dde okusoma kumpi mwezi mulamba ne wiiki singa 2 tannaba kutandika talina munangani naye ali ku ccupa. namugambye kanzija nkuddemu kanzija nkuddemu. kati nkugamba nti no bateekawo ebisikiriza bingi nga baagala abantu bave mu busiraamu naye abasiraamu bakoze batya okunywerera mu busiraamu. ngenda kuwa wasailu thibat
amakubo getuyinza okweyambisa nze naawe okusobola okubeera nga tunywerera mu busiraamu buno tutuke okufa nga naffe tuli basiraamu. Ekkubo erisooka iqna'u nafs, okumatiza omwoyo gwo oba ogwange, tusooke tukuse tumatize emyoyo gyaffe anna alislaama, nti obusiraamu huwa diinu llahi, ye diini ya Allah alladhi irtada bihi, Allah gyeyasiimira ibadahu, gyeyasiimira abaddu be. Tusooke tukuse emyoyo gyaffe nti mu byonna ebiriwo n'enzikiriza zonna eziriwo, Allah eddiini busiraamu gye yayagala, gye yasiimira abaddu be bonna okubaamu. Ebbanga lyomuntu lyanamala nga alowooza nti naziri nazo ddiini ntuufu, naziri nazo ndaba nazo zinoonya Mukama, ffenna tunasisinkanira eyo. Bw'oyita eri obanga ayise Mukono, obanga ayise Eruweero, obanga ayise Entebbe, nga ffenna tujja Kampala, kasafu zonna zituuka e Kampala. Please, si bwe kiri, nkwegayiridde, si bwe kiri. Abamu bagenda ne balowooza nti eddiini ezo nga bwe ziri nnyingi, ndaba zonna ekigendererwa kyazo kututuusa wa Mukama Katonda. Ani yakugamba? Si bwe kiri. Sooka omatize omutima gwo era ogukkuse nti obusiraamu ye ddiini yokka Allah gye yasiimira abaddu be. Olwaleero gy'oli, olwaleero kati oli musiraamu, weesuneko. Kiki ekiraga nti eddiini eno musiraamu Allah gye yatusiimira abaddu be? Kiki ekiraga? Ku nzikiriza zonna eziriwo, tewaliiwo nzikiriza eyinza kutumenyerayo nabbi wadde omu bw'ati eyatumwa ng'ali ku nzikiriza yaabwe. Kiki ekiraga nti obusiraamu ye ddiini Allah gye yagaliza abantu? Mu bannabbi bonna Allah be yatuma, tewaliiwo nzikiriza eyinza kutujjirayo wadde nabbi omu bw'ati kutugamba nti nno tuli mu nzikiriza eno kubanga nabbi gundi yali wa nzikiriza eno. Ani? Naye nze kuwe bwiro kuba nabbi ti nabbi gundi yali bwati yagamba kuba musiraamu, munabbi gundi bwino abasiraamu ffe tumulina. Ibrahimu tewaliiwo nzikiriza yonna etamanyi nabbi Ibrahimu. Olaba n'abasamize nabo bamumanyinga omutuukirivu, abasamize nabo bamanyinga Ibrahimu omutuukirivu. Tewaliiwo nzikiriza yonna etakakasa etamanyi nti Ibrahimu nabbi wa Katonda. Naye senga oba obabuuzizza bonna abo kyeyali Ibrahimu, kyeyali nammwe kyemuli. Ibrahimu kyeyali kati nammwe kyemuli. Fe abasiraamu bwoba otubuuziza ekibuuzo ng'ekyo, bwino nga tumugjayo, ma kaana Ibrahimu yahudiya wala nasaraniya walakin kaana hanifa muslima. Yali musiraamu awedde emirimu. Kati olwaleero ffe kyetuli, Allah wakitiibwa nnyo yagamba nti waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu. Ani ayinza okwegomba ne bukya ku makya noga nti ngenda kulangirira nti obusiraamu mbuvuddemu? Ani ayinza okwegomba? Ayinza okwegomba yani? Waman yarghabu an millati Ibrahima, ani ayinza okwegomba okuva ku nzikiriza ya Ibrahimu eno? Illa man safiha nafsahu, okujjako ngaobwongo bwo tebutegeera. Illa man safiha nafsahu huwa safihun jahil murakkab, oyo abeera musiru awedde emirimu.
nemuteera kunjangoga nti ovudde ku nzikira ya Ibrahimu. Tewaliwo atamanyi. Alwaqtu la tasmah, obudde tebusobola kunzikiriza kubeera nga nkumenyera. Nabbi Isa alayhi salam yatuuka okugamba abantu be nti bwe muba muganye fa intawallaw, bwe baba baganye fashhadu bi anna muslimun. Bwe muba muganye Nabbi Isa gwe nyinza okugamba nti nno oyo ndowooza talina bwe yayisiza kamwake kugamba nti busiraamu, kubanga abagoberezi be obusiraamu babonyerwa ziizi. naye Nabbi Isa yagamba nti nno fa intawallaw, bwe baba baganye fashhadu, bajulire bagambe bi anna muslimun, ffe tuli baki? Ffe tuli basiraamu. Bajulire ti ffe tuli basiraamu. Ye Nabbi Isa. Kakati ng'oyagala okuva wano ate ogende walala, nze nkugamba nti nywerera wano. Ekkubo eryokubiri min alwasaili fi baati, mu makubo ge tuyinza okweyambisa tunywerere mu ddiini eno busiraamu. Ekkubo eryokubiri qiraatu lqur'ani bitaammuli watadabburi. Bannange tufunemu pologulamu ebeere ya buli lunaku, ng'ofunamu akadde mu biseera bye ebyolunaku olulamba. Funawo akadde osomeko ku Qur'ani, funawo akadde. Muyinza okubanga mulina emisomo mingi nnyo naye onoonyawo naye oluvannyuma lwa Isha ng'ewedde, oba oluvannyuma lwa lekicya nga tumaliza lekicya gundi, awo akaseera mba nakagazi nzijako mu muzikiti wano nensomayo aya zange 3-5, ne bw'otaasoma ennyingi, ne bw'otaasoma essuula 2 juzu namba, somayoko ekitundutundu ebeera enkolayo ya buli lunaku. Eryo ddagala ly'amaanyi nnyo okunyweza omutima gwo ku busiraamu. Ngambye ekkubo eryokubiri ly'olina okukozesa ku kunywerera ku busiraamu buno otuuka okubanga obufiirako, funa olunaku, mu lunaku lw'olulamba funayo akadde ngakko omala kusoma ku Qur'ani niwe ziba aya 5 nosooka ogenda okola ebibyo. Bakadde baffe abatuzaala mu bajjukire, owuwo oba owange, jjukira kulalye engoye yagiteekanga wasaalira, olumala okusaala ng'abikulamu, olumala okusaala ng'abikulamu, asoma bamuleza akacyayi n'asooka abikkako n'anywa akacyayi ke n'akwata enkumbi. Ffe olwaleero tuli bize, ekyo tetukisobola, tuli bize nnyo tetukisobola. Mufune eyakadde musomemu mu Qur'ani. Sijja kugamba nti soma yonna, obwo obusobozi tujja kuba nabwo. Sijja kugamba nti soma juzu namba, bw'oba ogisobodde fabiha wa niima, naye gwe somayo aya 5, 10, 15, 5, 10, 15 buli lunaku. Ekyo bw'onanga okikoze kigenda kuviiramu okubanga omutima gwo munywevu nnyo ku busiraamu. Ekyo nkijjawa abakuraishi, abakufaaru mu bakuraishi bayagala nnyo okubeera nga basuuza Nabbi Muhammad, basuuza Muhammad obusiraamu, bamukolera nnyo obukodyo bungi ebyobusiraamu abiveeko adde ku byabwe, ne bamusikiriza, ne bamuwa buli kamu, ne bamusuubiza buli kamu, ne bakola batya, naye balabanga buli bwe boogera naye ayongera kunywera mu busiraamu. Ne babuuza naye lwaki omusajja ono
omutima gw'omunywevu gukyaliko kiva ku ki? ne boogera ekigambo ate nga kituufu, bayogera ekigambo ate nga kituufu, nti buli lwe tuvaamu nga tumusikiriza tumusuubiza kino afuna kishaitani ekyeru. Bagiyita kishaitani ekyeru kubanga Jibuliru baali bagiyita sitaani enjeru. Kisitaani ekyeru kijja ne kimusomera ebigambo ebupya ate nayongera okuguma. Kisitaani ekyeru bwe tuvaawo ng'ate kijja kimusomera ebigambo bipya ate nayongera okubeera omunywevu. Kwe kujja bamugambe agambe Jibuliru we oyo amusomera Kurani byonna byayagala omugamba byonna bimugamba omulundi gumu aleme kudda yeewummulire. Bajja ne bamugamba agambe Jibuliru eyo byonna byayagala okussa ajja bimusomere byonna taddayo kumuzungirako yeewummulire. Allah abawemuukiriza mu surati al-Furqan aya ya 32 Allah agamba nti wakala alladhina kafaru, bajja ne bakugamba abo abatakkiriza abawakanyi b'amateeka ga Allah, laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahida, yesenga Qur'ani eye musomerwa senga yonna bagimuwa omulundi gumu ne babivaako. Allah agamba nti kadhalik ffe tukyagala bwe tutyo linuthabbita bihi fuadak, ekigendererwa linuthabbita bihi fuadak, ffe twagala kunyweza na kugumya mutima gwo. olaba omutima gwa nabbi gwe bagumya, naye ate nze naawe ate ffe ejaffe gyetaaga nakukomerera bukomerezi, ejaffe gyetaaga namuteekeramu ddala mbuboto. Kati Allah atubuulidde eddagala lwaki Qur'ani eno yagisomeranga nabbi mpolampola, aya ntonotono, ekigendererwa linuthabbita bihi fuadak, twagala kugumya mutima gwo. Kati nange nkugamba nti obwetaavu tebuli mwakugisoma yonna kugimalako, si bwe bwetaavu. Obwetaavu kugisomangako buli lunaku aya 5 10 gwesoma kola bwotyo. bw'onaaba okoze bwotyo onagenda okutambula mu baana bajja batuzungirako akwagala byekkubo, ogenda mutunulira nga kizimuzimu, omutunulira ogakati wanabaali kuki, omutunulira n'ogamba nti obona ali kuki. eryekkubo mulikozese, mbegayiridde eryekkubo mulikozese kubanga ddagala nnyo mu kutunywereza mu busiraamu. Ekkubo eryokusatu eryo libadde lyakubiri